abakulembeze mukwatagane ate enkulaakulana egende mu maaso. Tugenda era mu bitundu ebyeyo omubaka wa Bukoto South munaffe twa Kagabo ennaku zino alina MK movement wadde yajja n'ekibiina ekya NUP oba oliawo aliko okulabula n'okwobula kwawadde banna abali mu kibiina ekya NUP baba beetaaga okuwangula akalulu ak'omwaka 2026 akabindabinda. Omubaka Dr. Twaha Kagabo owa Bukoto South Murengo District mu Parliament akakasizza aba MK movement nti wadde yajjira ku tiketi ya NUP naye takyagiriko kuba terina lugendo. Ndi mubaka owa National Unity Platform naye nina omugendo ogunyumira omugendo gwa MK movement. Asinzidde ku mukolo gutegekeddwa mu Kanoni Town Council be babadde beeronzeemu abagenda okutambuza entegeka z'okutongoza obukulembeze bwa MK movement erwengo. Omubaka Kagabo basabye okuba n'empisa baleme kufaanana NUP gye yavudde. Twewale okukola ebibadde mu mugendo ebitukyayisiza omugendo gwa people power. Mu MK movement eri serious. Amina. Eri methodical tokola kulobadoba. Matovu Chris ssentebe wa MK movement Murengo ategezezza nti batandise n'amaanyi nga balambika abavubuka abawabye olw'omuyaga. Ffe bannalwengo ekyamazima tumaze okwenyweza ekibadde wano buli muntu akirabye. Twayisa abantu babiri tulina amagombolola 10 twayisa abantu babiri ne tuyita ku parishes ne tuyitako babiri bonna abantu ne bajja egombo Lwengo yonna district yonna eri covered structures zonna zaggwadda ku lwa tiimu chairman MK movement. Semakula Bashir akwanaganya enteekateeka za MK movement mu Greater Masaka alabudde abasabika namba plate z'ebidduka ne sticker okuli ebifaananyi bya Genome Hose okukikomya kuba kikontana n'amateeka ag'ebidduka. Nene kyala nkubiriza mwenna abantu bonna bakola effujjo abateekako ennamba mubika ennamba ne muteekako sticker za MK kivumirira ekiddo ekyo kibi nnyo abantu abamenyi b'amateeka bakwata muteekako sticker za MK kivumirira. Mulumba Mathias agamba nti yali ku ludda oluvuganya naye abaabeegattako mu MK movement baaboogereza na ddembe. Namwe mwenna bannalwengo mwebale kwewaayo n'olugendo lwakwewaayo tolusuubiramu ekafuna ssente. Abakulembeze ab'enjawulo bakakasizza obuwagizi eri standby generator Genome Hose Kaini Rugaba. Twongera okukubiriza abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo oba MK nti tubeere bumu oba w'ensonga oluusi esobyemu tusobole okugigonjoola. Naye kati ekifaananyi ekibadde wano era naffe kitweyongedde okutuwa essuubi nti bacoordinators baffe be twasindika mpaka ku kyalo enjiri etambudde bulungi. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omunyo.